Bobi Wine tategeera talina mukwano buli kaseera aba yeekyusa akyusa golo post ayina enkwe empitirivu Bobi Wine tayagala muntu yenna ali waggulu tayagala muntu yenna ayina linnya tayagala muntu yenna ayina gundi kwega Bobi Wine mu bufunze is the little Hitler abantu bonna abamuyamba bonna yabakuba Kasozi aliriddawa oyo Kasozi na Ibrahim Kasozi oyo yali MP wa Makindi tiyamana namusuula kwegamba amanyi Kasozi sente mekazi yateeka mu Bobi Wine kwegamba kozesa nakusuula nafuna abalala nabo nabakozesa nabasuula kati bano bemupi balowooza nti bajja kuddayo bagenda kubaleetera ba boda gozanyisa Bobi Wine anyi ku history wa politics Hitler twegulumingide mubaba nazi kanupu nkalabanga nazi group Hitler kanazi group mkulu wako ye Bobi Wine exactly what Hitler did Bobi Wine byakola ajanga ali inferior naleta ebyambalo ebyamagye ebyanki befulafula abagezi but this boy is shallow very stupid Kato bagenda kukola ekikyama kanti njagala bandope gono osobola komera ku bulwadde bw'oliko nati kakati njagala agende yewozeeko anoonye bw'aba tali stupid lwaki akola ebiri stupid akutte abaana baffe abateekateeka ayagala obatwala mu maji ayagala bafuuke violent batandike okulwana n'abantu ffe tubeere ne mu ggwanga erina violence everywhere life tekoma ku Museveni Uganda yaliwo nga Museveni taliiwo lwaki ffe tufuuka bakalupuliti ba Museveni olw'okuba Museveni afuga bannayuganda babonebone batandike okuttibwa olw'okuba ggwe oyagala okuteekawo ekintu you want to put in a facade okubuzaabuza abantu nga bw'oli munaku oti omunaku asiba ku biiki musiruwazani muli mu struggle mulwanira muli struggle kije mulimu struggle kyeruwa stata je mungamba je kwegamba kati gwe Uganda first putting Uganda first nanti kyenjagala nkulage bina abakulembeze bagenda ne bavaawo Uganda ekola ki esigala weeri naye Bobi Wine ebintu byakola alinganga agamba nti Museveni agenda ne Uganda ejja kusigalawo ne mulinganga abatulemeso mwewagire musajja wa mwabeerewo ayagala baana baffe kuba ku street kubatta ffe tetukyayagala Uncle Kato. This is what we are saying. Kati olwo tukole tutya kuba twagala Museveni aveewo ne Uganda tujagala kati tukole tutya abasookawo bakola batya. By the way, this violence Museveni yagenda mu nsiko let me tell you emirembe gy'ensiko nayo gyaliwo ne giggwawo n'emirembe gy'okugenda ku street okwekalakaasa najyo jaggwawo babikola Libya bafunamu ki babikola Egypt waliyo ki babikola Iraq yaterero yagwa kati tukole ki kuba n'akalulu tekatuyamba kati ekintu kye tulina akalulu oli yaketegekera yakabba ekintu kye tulina okukola tulina kwempawalinga regioni zaffe Museveni atya nnyo regioni neka kati ono Bobi Wine ebintu byatuleta yaleta twafuna kino ekintu kya nopo ne kidividing abantu mu Buganda bali divided they cannot fight tebasobola kukola bintu birungi kubanga bintu ebirungi byonna tuli divided ate leader gwe twafuna nti leader waffe naye mwena mmwe bannange butusaasire abasajja balina PhD balina masters balina buli kintu kyokka sebo okulembeze tebwetaaga PhD bwetaaga omuyigirizo w'amaanyi bwe mbulirayo omuyigi ataale muyigirize eyakola ebintu
N'omukulembeze gwe tulina yasomanga gwe bye wasoma. Anti yasoma MDD siganye. So by the way, MDD is one of the best courses. Nga boolaba bwe tusoma journalism naffe yasinga ye mulungi. It's a very good course. Nekyenkugamba bwe tugenda mu regional politics. Can we tell the people nti ono omwana yasinga mu bantu bonna be tulina? Nti yakulembedde all the brains behind. Kwakimanyi nti waliwo abantu mu Buganda batasobola kubeera mabega wa Bobi Wine ng'asooka yenze sifugwa basiru sobola I cannot. Katojja kuloga. I cannot.